Sana Joy. And I said to Bude Wala Fanya Tatulaba Abantu nga bayogera Oyo musajja tajja muwasa Eye kanisa egenda mulema Ne bwalikola tajja siwesa Abange ogwo mulimu tajja kufuna Oyo mwana alifazunga Abange mutukire engeri gye twava mu kyalo nga ffenna tuli mu amaalo tuzze mu kibuga tuyire nga n'amawusikalo twinayo zangoye ku kyalo serwetawulungibo Ebeneza Yesu yanzija mu kyalo Ebenezeri ebintu bwetu kyo tusobodde okubikola kama yebazibwe lwaki twogera bino byonna twogera okubeera nga tuli balambulukufu tuli open tugenda muli ekifo bakiyita Butabaala naye olw'obulungi lw'ensonga n'okutambulira obumu okutambula tubeera okubeera nga twegoberagana waliwo emmotoka ezimu nga mpya nnyo emu nga si mpya nnyo tusobola okwanguyaako ne lutuuka we lutuukera ne tulindagana ne tukwatagane ne Brian agenda kukwatagana nabo ku ssimu best man wa Brian aliwa aliji nze muwanika Frederick nkoze nga ssentebe ku mukolo guno ogw'okwanjula waliyo n'ogwa wedding njagala kwebaza bannaffe abatwegasseeko no mutukoze bulungi mukutte obudde saagala kwogera bingi nnyo ebiganye ku mukolo eba ebiganye byonna bye tutaabadde nabyo tukkiriza nti byo bikoze eki biganye ebisobose nga bwe mbagambye ababadde mukono ebisobose bye tulina era omuntu yenna agamba atandika complaininga guno gwe omukolo tugutandise leero era abatakimanyi next week olw'omukaaga oluddako ye wedding yaffe yegenda okubeera tukyagira naye bino bikulu nnyo bano banneesize okubanga olwaleero mbeera omugabe ku mukolo guno kale njagadde bino tubiwulirize nga tusimbula okuva wano omusajja ava kunkubira tukeereye nnyo ekisooka bwe tuba tuuse wali abatalina basikooti amapeesa tugenda gasiba bw'oba olina fitting ng'eyange okwatawo bwoti gwe gwe bajja osinga otunuzaamu katono baana abaakula bajja kugamba ono ekigendererwa kye kyali ki ku mukolo gwange kale tusanyuke omukolo emikono gino nali njitidde nensaba ne livu ya wiiki namba neŋŋenda eka era eno wiiki yonna mbadde waka nga mpidde naye bwe natuuka nensanga ttiimu ennene nenziramu amaanyi nenkubira n'essaala neŋŋamba neebaza Mukama ebintu bye nali ntidde byonna bitambula bulungi lwaki kubanga nasanga abantu nga Mwami Lwere nensanga abantu nga Ssentebe nensanga abantu nga Mwami Muwanika nga ndaba mutaddemu amaanyi okuyita mu mukwano gwe mulaze taata kuba abasinga temuzze ku lwange naye muzze ku taata simanyi kiki yabawa nendabye nga mumuwadde byonna mumuwadde obudde ku lwange mumuwadde ssente ku lwange mumuwadde ebiseera byammwe ku lwange ne musazaamu pulaani zammwe zonna ku lwa taata naye okujja ku lwange so nyongole okubeebaza n'okubeebaza okwagala taata wange abasinga naddala abajje ku lwa taata
nze nga temumumanya abasinga bagamba so nekiramu nasonyiwa nze okwawakana ne taata tuyinza oba tufaanaga naye ye wa bigambo ate ene ensonga lwaki yo wedda ambuutikira nnyo naye nga nsiima yadde mba soogedde naye nenkulaba buli mu mutima mbeera nsanyusa yadde sijja kugira siri nnyo muntu wa bigambo bwennyini nga nsiimira ddala n'abejjinja mbeebaza musimba Nixon omukyala mwenna ensiimi lunaku lwange okubanga muluwadde ekitiibwa. Tweyanze twagamba nti buli mitingi yonna tukisa ekiramu kya Katonda era n'ekiro twasabye mu linnya erya Yesu era bikyagenda mu maaso mukyera Katonda gwenkulembeza mu bigambo byonna. Essa lyange eryeki buli atodde ssente yonna olw'omwana gwanyikubwa ne Saara Katonda oyo akubisaamu akubiseemu era abalaga ebirungi era Katonda oyo nze yamponya sukaali kusanga bekunda bakamugula nugombi nasaya bana bazine engatto zino bwana ekibadde kyonna naawonyezebwe linnya lya Yesu atume ekigambo ekisambu kikuusa mu lwabiri akuwonye twala okukkiriza nga ze kwe nalina ojja kuwona mu linnya lya Yesu era embaga nga 15 bannange gyeri mu linnya lya Yesu tubaaniza ab'ejjinja ensi byakusaganya ddala ojja kuba byamaanyi nnyo mu linnya erya Yesu. Ono ye mwami Ssebbowa taata w'omwana ono tujja kusaba musumba Nixon asa okubawagira n'ebisigadde naye era tukyalinayo akakyasi katidde kijja tukuba ensonyi okutuuka wali nga tetulina bbaasa ya ssenga tunaamwebaza naki n'olwensonga eyo noonyayo emitwalo 2 Abaganda tugaa nti akasukaali ali nalyo taba muti nsaba buli alina kyalina okituwe emitwalo 2 nagyo tugijjewo. Ndikwenda kulangira nti buli omu entebe gy'otyaimemu gikuwaire yiyo aye ndigigaba ngeri basawo gye bagaba mu bitanda kiba kikyo koli muloire osiibula otirekawo so n'obutebe buno bubawaire bwaimwe kairina eitooke n'enkoko batukuva mu tawuni omukyala mukairanda newe yataire esente nga digwire omulenzi yakawa tipena teitooke lino ate mumali mwende kubanga wona kutuyemu obuzibu wamugambye tusiga kwagala za ddeeni Wansolo awo baba niffe twidye okwetaba mu lwekubaano otyo mwana wange ow'obulenzi taata omulungi kyekiri ku wankaaki tansaba busa iye abaana abo abasawo twabadde tujja twasoose kuva Namugongo ng'ennaku z'omwezi 3 sebo taata eyo twalambudde nnyo omujulizi asinga oyo nga bamuyita Kizito omuto ow'emmamba sebo taata Kizito omuto bwe twamulabye ng'akola ebyamagero eri nije bampeera akayimba mpolampola wali waggulu wali ebyo bintu by'abakulu bya mu nnyumba DJ abaana bange abasawo
seye yekoleku tusobole okulokola obwire so ya sukali ezira kuyamba olyendinde ezira kuyamba bali omutima ofumita ku mutima omulenzi fujjo ebyakusaaga musatu 5 ye sebo taata lubereberye 24 53 ye era biriwo kasita obanga tewatambudde na bayibuli oba onnimbye manga satambudde na zino obugingo zaayo 24 olunyiriri lwa 53 ziyinza okuba nga ze zino ze baayokya nyiriri nga zavaamu lubereberye 24 53 ye ng'eŋŋamba nti omuddu yaleeta amakula kale somaawo kale bwe kiba bwe kityo kale balago komishona twe genda sebo taata eyakinuwa tugifunye malintende emukulu fenno wanaawaka ye tuli basoga ye mu bintu ebyo emukulu njagala bakumpeera embazzi n'ekiso otyo olwo nno otemereyo emiti 3 oba 4 sindisa muzzukulu wa jjajjaawe kkiriza nze obuyinza mbulina kuba nobenzize nabo abeeyo mbalinako obuyinza abange tuyimirire twemerere twembe twewombeeke tusabe webale olw'abantu bonna abakungaine wano lata twongera okwinika ekifo kino n'abantu abo bonna mu musaayi gwo gw'okutukuza era buli kinaakolebwa wano kikolebwe mu linnya lyo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. amiina tweyanziza jasaba sangaire okubabona basse tena okubagaana bannyabo sangaire okubabona bannyabo kale bannyabo bannyabo bassebo tuli bannyabo musibe mutyeyo bannyabo tuliyo bassebo ye
Sibye Mutebe bannyabo. Tebajja kuddamu. Balina ebizibu byabwe. Mwisuuka amajjira. Weewaawo. Mwebale kunuma. Amiina. Kale musawo weebale kkala yeefudise. Baba. Tosobola kwawula musoga ku luzungu. Bana akazindaalo kano kazinda byalo kano oba mowe ngakange oba eriyo atamanyi luzungu nga wega kawulira mpi kalinga takisi. Abantu bano bonabona mbakebeire. Ye n'ebirwaire bibiri biti. Tu Bibiri byonka. Onoli Byonka. Bona. Ayya. Ekisookera irala. Obulwaire bwa smartness. Mwekubireko nga gufuula mulimu. Obulwaire n'obundi obulwaire obwokubiri. Bonabona abeeri balwaire ayo mubeera asingayo okuba omulwaire. Very sick. Very sick. Ng'alwala ekirwaire. Kyebeeta SLD. SLD. Meaning? Serious love disease. Tufudde. Perano obuzibu bwe tufunye. Musijja gwa mulalama. Do we have that treatment with us here? Baba treatment eriwo. Abange mukube mu ngalo n'eddagala weeriri. Otyo? Treatment eriwo era eriva Bulaaya eri mu nnoni. Bya Bulaaya? Bya Bulaaya. Yakunina nnoni. Genda mu transport. Mwana wange. Baba. Yakusomesa okuula nani? Kati wayina mbeera eyo. Sebo taata. Ye. Era ekituufu n'okukuusiza ku ccupa. Naawe bw'otyo. Tomuwenjereera omwana wange. Nti njereere. Obikula n'olaba ebyemikolo bizibu. Niriza nabadde Masaka eyo era. Otwajja okituusa mu nnumba nga amasibyereere. Sobola okubikula n'olaba. Kati bw'ogenda okutaba. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require is the love God has given me. I know who I am. Akati kudakiika eno eba tuluse n'amawojjolo tuyiseewo obuyise obudde. Mpola kimenya amateeka okutandika omukolo gwonna nga mwene kyala ali ku kyalo kuno. Aye ngakali badi ayiko bakwete ayo boliko bawete ali bwabaki abandi ambaka leki bubele balange tuli bantu wale bakulaya ambaka kitukoze eki kitulembye tutiraki shalia mwagati mwambaka na abantu ababiri tibatera okoba niki oba bozo okubotiza ambaka n'omuntu omulala kiba kiri banabakago nga wagasimba n'abantu balimu aye nga ambaka kimaka buli olengira yandiza buli nsolo ekola ki lambala lokota akantu kalo kantu aye nga imwene mwo kalikola ki lambala ambaka maki maka balambulire eri abazadire ekigambo maka yakoba banange kampikiriza olukolo gwe lukubeewo. Amiina sente bakkiriza omukolo gugende mu maaso tweyanziza lata omukolo gwe gutambule mirembe. Amiina.
Mwire yeka mutole mwengo yedomo nimiro mwambale engo yedide mu bageni olweno mwide mutyame no yetuli sebo tata zino za nimiro zino za kulimira mbabadde mu farm bajoga balinga be Masaka batola batya Masaka ogula mu ipusa muyonga ya kutambulira lutya lutwala kyabazinga ne lukomyawo kadaga lugudo lumolo ekituufu bonanga bambeyi emukulu n'olwewa mweri nalwo si lwangu luliwa olw'eggayaza nalwo si lwangu nnyo lukola lutya mukulu lutwala Besigye ne luleeta ne Bobi Wine ate nakyo kituufu era lumu olwo kuba nalwo lumalirivu bigabe bwe binaggwawo era ajja tegeera nti biweze sebo taata kale nyabo kugamba ebigambo bino nti kati ow'ekikofiira ate owakakofiira era bigambo byo kyamaanyi kale myufu kati yesiba zinnanzo ye mukulu awesibye kubudookoli kakube godo tusanga era okubabona bassebo tena kuwagana nyabo godo okalebyuti bwanda bwinzowawanga buli amiina nyama wanja kukyakala kwa leero baana bange munamukize ku bagenyi abo nti kati gwe amannya bakuyita abigaba akaviri akanyumiti siba wagambye kasimiri kakati singa bakuzaala ne balaba nga tojja kuwabulwa taata kamala okulya ekikubawo nejembera abaana bagakemba bakweogira nalabye limu abandi
gyengenda lwe bakuba batyo kati kyewerabidde luli wabadde Masaka kati Pulezi Mutambuze omulungi nambiramu nga bya bululu ebyo byakulonda era buli eyajjanga okusaba okulonda yagambanga mumpeeyo ekisanja kino mumpeeyo ekisanja kino era buli eyasabanga ekisanja nabo basaba ekisanja mutuweyo ekisanja kino kyokka abadde tibamukusaba era abawagizi baabwe baba bangi olwokuba oba kibiina kipya kirina abawagizi bangi abavubuka bangi buli omu awaga people power bagenda wansi ate abali ku butebe abo banga batu betegereza ekigenda mu maaso bagenda okulaba ti ndeese sente za ntandikwa kati entandikwa zisanga yeetegese ng'atandika full figure kusaasira Bwana Mulezi bukyamaani bonna nga babawa lukumi ezange zisingawo kituufu ezo zisingawo nga wakazinze bulala omankuwadde babuzinze buzinzizinzi ekwetugaba lukumi kale bwa lukumi naye bungiku kale busingako ku buli kale busingako ku bwabaye ono yanviriddemu n'akakadde nako katwaliremu sebo taata era omukolo ogutaliiko babo tena okubagaana bannyabo amiina nnyabo tide amiina omulenzi sebo taata abo bawala bange boolaba omukolo gutandise kati bulamba ze nkwagadde basa bateeka mu lukumi olinazimbira okwo ku lukumi bamakwata kati eriyoko omuvubuka ayina simusiyo baana bange ab'obulenzi monna mukize ku mulenzi oyo nibatambwire nabo sangayiro babona ba sebo tena tusangayire sebo sangayiro babona banyabo ewaawo beba budo weewaawo sebo kibumba abalese abungumale awebwe omukisa mwena muwebwe nkabi amiina mukubeeko mu ngalo muge kati singa ffe tufunye atuleete eno saara singa naffe twagadde okufunayo gwe tutwalako ewa oli mujja w'omusajja nsinga obwangu tebukutambuliza ku booda bbiri supiidi gy'alina tamanyi nti omukwano muliro otafukamira tegwaka kati njagala oyanjuluze kyo bwetyo musajja ki kyeyamaani wewaffe bukyalo baddenakkiriza bwe tuli ne muganda wange ono ne mwannyinaze ne muto waffe sebo taata tutambula tugenda ku kkanisa tuba tutuuka emukono ku butebe neŋŋamba bano kyenkola kyemukola era nabo ne bakuwuliriza era nabo ne bampuliriza nga tebagira mikono nange kyenkola nga tebagira mikono sabatana emmotoka nyiguze ennyumba ngizimbye omulimu ngulina naye empulira nnina ekimbulako otyo sabatana tuba tutuuse kukikkirira ku Christ Heart awo wansi bwe tulengerera omwana omulungi lwondo eyamyuka ng'endeku akayigiru gwe kasiba enkuba alina ennyindo ndaalo alina ensingo ya biseera alina erimu eginyuma okulaba alina ekyenyi kya mwamba alina enviiri za masadde alina amaaso agaligita obuligisi gati bali ku mwana waife tumukubireko mu ngalo
mwana mulenzi Brian kyeyava afuna amapapa nyina akotola nti omwana natta ku bigere kyeyava amubuuza ekibuuzo ti muwala nsaba kundagirira kkubo k'omwana omuwala gyeriraga wa ssebo k'omwana omulenzi gyerigenda mu mutima gwo awo nentuula mwana Brian ng'alina ebigambo saba taata bamala okumubuuza ekibuuzo omuwala yaseka omwana bwe yaseka omulenzi n'alowooza byakuwalata n'amubuuza ekibuuzo ekyokubiri nti muwala kitaawo omubbi k'omuwala yanyiiga naye gye yakoma okunyiiga gye yakoma n'okunyirira n'amubuuza ekibuuzo yakubbira ki ekikyo ssebo n'agamba ti lwaki yagenda mu bbanga nabba emunyenye n'azikuwa zibe emunye z'amaaso go ssebo taata omuwala bwe yawulira ebigambo ebyo namugaa ti lwaki obiŋŋambira mu kkubo ate nga binyuma okuwulira lwaki tetukyamako wano n'obaako w'obiŋŋambira lwakyama w'omukyala nga mulungi okuzaama ng'atemagana enziriga ng'akayindiru kamusiba enkoba n'atugamba nti ono ye senga naye bwe twamugamba ku nsonga ezo yatugamba nti sinze nzimala waliwo azimala kamala byonna ng'eggala essajja lironda ate nelikwata ne mu kalulu sebo taata nagamba nti tukoze tutya okutuuka ewakamala byonna namugamba nti nnaku z'omwezi zino ez'olwaleero olunaku luno lwennyini omwezi gujja kuba guno lujje mbatwale ewabaaba era mujja kusanga baaba atudde nga maaso ge waliwo emmeeza mujja sanga ku mmeeza kuliko akatabo nga kuliko ne keesi etereka gaali maaso sebo taata mujja sanga baaba ng'alina bataata batudde eno ng'alina bamaseeka batudde eno seeka saalekum warahmatullahi wabarakatuhu omanyi ddiini ey'obusiraamu egamba nti almusirimu akulu musirimu wala yahuddu wala yahaki abadani abada omusiraamu muganda wa musiraamu munneazamanya tamuwayo eri abalaba emirembe n'emirembe tabataganaga nti wonna ojja mbasanga naye toyogeranga bingi gafukunyanga akagula mukono oyogera bitono njoyo yesenga ajja kuba madinisa zoni nga tulabalalasenga yagamba nti yesenga aseka ensonga z'abaana abalana bazaabaza emyaka 18 mu makkalizo go kuno nati wetunaba tuze yajja kutuwulira yajja kuba nti bagenyi baze kulwamu mwana Sara bazza bajire bafuka abaana mu lujja muno bajja kitata gyokuwategera ite senga senga gye balala najjo gyama mutugire obulani amulage nti bano bagenyi baze okulomana bajje bajire bafuka abaana mu lujja muno najjo batekajja kuwalira tata bale oluna abazima bagabulira ababeere ekyemisana batteeka ebiwanti anaagala bakwongera embala besaidyanga okubeera ku mwana omulenzi onokwongera ono emukulu wange mu lujja muno dindako aze ngenda bwekitaba bwekityo emukulu tunula mubali wano olondemu senga ezo ensonga tuzimale bayisayiseemu amaaso tuve wano taata ekyo kinyiize tukwisa musumba alaba atya nga mpisa ku bantu amaaso bakubire mu ngalo bwekiba bwekityo emukulu kampite nno omwana omulenzi ow'omulujja muno agenda alabe bannyinaze oba gye bali bannyinaze bwe banaaba babamanyi olwo tugende mu maaso n'ensonga zino amiina oba naabo tebabamanyi tubateera embwa guno guweddewo emmere yanaatulwisa genda wali nze mba mu byobufuzi sibimanyi bakemba akaleta baane tezinyuma bantu bakulu kitofu mwikayikane bantu naze amutereramu awo tozina nono fala mwanduluze ebitambi bulungi biringa era emikisa giveere nga gireeno ayina yayongerwako akuba enyimbe amiina banyabo nga munibire abo batya abange mwekubireko mu ngalo baane naze wanti baba ewo otera okuta baba abadde
Abageni bano oidife twakulanga batukuza bulungi. Tekano ensonga eriwo eriyo senga mwene aidde okubitengeka abitegeera abange mukubireko mu ngalo. Tekano n'omulenzi aliwa kyoba okole akadooko lyako buusawo ono mulala okampeera ono wokusatu ono ala musaa kubakyala bokka omukolo gubasinakuwasina kale baliwulira obuzibu bwa maama mwane naze baba abagenyi abo obayidde abageni bano tibayidi aye eriyo omukulu wange asinga okubategeera ng'abayidi akadookoli kano kajja kujjayo emwene tiidi bulungi era no kyoba okola akadooko lyako kate wansi nkatairewo baba okalekaawo oti kuimu abawala aidi abakendereza Yesu Yesu oli mwana gwa ndiga omusaayi namukiza ku bagenyi abo ng'otaire ku n'akamwenu mwenu abange nammwe musanyukeeko senga wuuyo sangaire okuba n'ababasebo senga mwisooka enjira agenda senga mwebale okwidda senga tubalete tuyinza butajja mwebaliina amiina balenaze bona babanyabo bongere bafukamire paka kuwulira bajja fukamira tebalina kyakukola mwebale okwidda banyabo senga ibaba nakyo balinaze omulungi n'abalala bakyabuuza bamusigalire wodda balinaze omulungi omukobi oti abagenyi abo obayidde wekiri ndababonaku baba wababonako abange mukube mu ngalo bonabona obayiddi oba muli mugoidi ow'endawulo nabonaku abandi naye nga bankobera ati balina abantu bangi kubanga waliwo bwira kabaka waibwe bwe yali aiddiye nebusoga abazinga yalitula amagye gaibwe abo naabanuka bairayo bawona ayenga kyabazinga yali abayinziza mberano mwane naze mwabo muli mugwotegeera okusinga bayine mulimukubire mu ngalo mberano singa nkuwa saki osobola okujjayo wano neze oyo gwedi okusinga bayine wamundaga tasobola saba wazirina Adube badembe Dele uwe naye wangemire Lula muchisa chete chakirizi sanze Kitamilike era zena ndi moto wa Mwami Joseph
n'abakintu. Tusangayo babona abasebo ne banyabo abantu Joseph n'abakintu nga brand ono naye akula era sebo taata kkiriza olw'okubanga bataata we bali nga taata bwakoze n'ayanjula nkula ku mutala ŋŋandu ekigombyo naye mpakasiza kubo ndi mukubiriza wa kanisa emu yakya ate ndi musumba tweyanziza kati brand ogenda wansi mu maaso ga taata yali akunyumizaako nti alina taata omusawo naye nga sifunanga mukisa gugendako mu maaso ge naye nga mugamba lwaki tontwala owoyo taata oyo gonjogerako ebirungi byakukoledde nga nensunga okukulabako ate nga nali saagala kulabako bulabi naye n'ensonga endala nti nalira ekintu ekindi ku mutima nga njagala okusaba omwana wo omulungi gwazaala naaliyo essaala era nga yensonga lwaki ndeese ekirabo kino ng'omutwalo nga nsaba omukkirize ku lulwe nzaalibwe mu lujja luno ku lulwe nange nfuuke omwezi mwe mutoola omuntu omubeezi mwamufuula edonke omuwaaba omubeezi kitegeeza nti nimwifumbira omujje mwembi oliwulira mwe mwekanasa mwalowooza nti omubeezi yenga naye okufumbira nakutwalira amazzi bikintu akukolere ngenda kukwasa saala wemunyizaganyanga n'essaala omumazaganyanga n'essaala tokolanga nsubi musibira bwe njagala oprotectinga essaala protecting obusoga netugamba tetugenda kuwala muwala bakulu ba ekitegedde erosibona bwengenda okubiranga essimu mubuuze nti abantu baffe tukolanga nsubi saala zibinedava dota tumugaliranga bweru kubanga akunyezeza naye bali kutuuka wano sitakwogera bigambo bingi byomusajja bigambo bitono taata ekyakiddeekireza kyasonga kati taata lwisaawoko katono tufune ekifaananyi ekyo konyesa olwiseewoko tufune ekifaananyi ekyo tusonde obujulizi bugingo yagamba yalini kumanya byafe ekirasi eri gikwasite taata ekyokuta gikwasite taata taata agikwasa eriyo nga abakkiriza olwo tuba tumaze okukola omukolo gw'okuzaala abaana onywako gwosobola ne botaokoza nti anzirazanwereira bamukujjako nga tolabye enkukunkulu olabuoti
sooka oyuze ekisambi ng'ekifaananyi. Oyuze sewo ojja kuyuza kati kwata n'emikono ebiri nula mu kamera muma. Soko katao senga omulenzi oyo the best man wetuze tewali agenda kuba na biseera bye. Omulenzi Brian sembera kwe Brian ova mu kateni tuli jamu sembera ke awo bana bese kyabazinga oli mutuufu omwami bamwita mwami Brian Nkugwa ate nga ava Kigombya Mukono district. Otyo omulenzi oyo wokulwani kuba iwe twamala okulya enkokodo otyo kale oli tuleetera mulenzi wundi. Baba ndi kumuleeta kulwa muganda wange Saara Nabiri bakuwe ngaleeza Saara oti mwana enaze ojakola oti sooka ogemye ono akadooka oli wesaidie akakugemereko omugayiga tabula mikwano gye oti wekyoba okola etyamya mwana mulenzi oyo mu ntebe mulage keya kati gwe mwana mulenzi weekoze ebyabalungi. Mwane naze oti nja kusaba ekintu kirala onkobye oti mwana mulenzi oyo uwo kulwa mwana mwino Saara Nabiri nja kusaba mwane naze obite mu bwangu ojo ndeetere Saara abantu bamubone. Sebo taata senga nga tannagenda agenda kayiika olugudde kati anakapasitolera mu nyumba yanamanya ebizibu byako senga na bino byonna birabo byammwe senga gwonoomanya gwonoobitetenkanya ne basenga bennalabye mu nyumba weewaawo mutetenkanya nga musituzi wa watermelon watuuka teba na mukoona bayoola njuuli. senga bino tubyogera ofulume senga fulumya eteekateeka senga oba okali onkobera abayi taata abachina bakola ebintu naye buli gye bakola ebakazi sirabangayo omusajja leetera omwana wange ono sijja musobola leeta omwana
emabala eriko banatera okukola emikolo egyammwe tunula eyo olabe Saara obira ku ne Reverend Kajamba atyayo DJ nonezaako emba omwana wange kasinga kwenda simayo lunaku lwe awulira ng'omukolo guno gulwirewo oli wadde alife tukube mu ngalo nga ebali omweta amayina g'olira nga goyenda omweta nkwikiriza ngaze dadiwo kambuze Brian waali kati ebyuma anje wewe yekusebuka obulani bigambo yabijjewa simanyi walesemu omugezi wako mikolo ok mugambe nti obudde omulinzi nga wa traffic alinda kirole ky'amanda nabeeka bayimba nti abeeka bagambe nzija ali mu kkubo nzija omutambule n'olwo oluliko olina oluyimba amalulama ntisinjugo Toyo yagenda mu nyanja zamirira misambwa ali mu baluminati mukamagula tibanange abamaso nezisikiri abona bawe haga otalekayo wali mulala mwehaga baida atandikira awo nze nambonera okumukolo tubabona nze tiyampa na haga alo utakwekemera bonna bawe munyankola agamba haga ha kiga n'agamba muharagati so bamulamu bawa akadookoli famile yaffe webaye kukkiriza brother waffe brother nga ntumye ampadde ekibala kineeno kye bayita apple ape nangambye nti napondoose najjaana eno gimukwasire omukwano Saara nange Brian antumye nkugambe ampadde ekibala kineeno kyanjawulo ewaffe e Buganda tuyita kitafeeri kiriko obugwa buno eno bulinga ssennyenge obulanga ssennyenge tugenda kwagala tukuzimbeko nga kiringa ssennyenge nga kiringa kyebazimba nga kiringa kyebazimbilwa kyabazinga omukwano Saara webale kunyirira webale kunyuma omutuufu otukubidde ddala muwana omusinze n'abaamuzaala era mwannyinaze Brian waali awo kyobamanya naye nga tumanya
Antumye. Ako temukawulidde muswadde. Simanyi ono yakebera obugere. Antumye. Atya? Nkukwasa seeti eno. Eseetinga ensonga zammwe zonna. Munda muno mulimu bingi byengenda okumenyera mpola. Atya? Mulimu kalula kano. Akazindaalo. Eba mukubira mu ngalo ez'amaanyi. N'amakona n'agamu. Mulimu kontrakiti eno. Ebala paka mu 18. Otyo? Akwagala 18. Bannange. Akamalayo. Era buli olabaawo. Manya konna akamazeeyo. Okay. Mulimu kano akapapula kano kali plain tekuliko tuliko buli wonaaba ng'olina ensonga ebikusoomooza byonna beera totya wabula wandiika wano buli kimu kyonna mujja kisootinga nga babiri mwekka era bwe munaamala ng'okisootinga ng'ofuna rabba eno ng'obisangulira ddala mu mutima gwo ng'omusonyiwira ddala nga mwesonyiwira ddala. Okay. Era mulimu nusu 10 kino 100 akwagala 10 ku kinnaakyo naye bannange era ensonga lwaki atusingize eggendo lino okuva emukono paka eno ekamuli okukununa. Webale nnyo webalire ddala. Thank you so much. Asebo ni bajaho. Ina lens pana kama sinzira ko. Video ya kwanza.
wange oba oleese kukola kyo kutulagako size kubalagako newadde okweraga ketoosobole kujja wa mulenzi oyo Twidabirya aye nina ekibuuzo kyenenda okubuuza Brian. Brian atidde otyo ndimubuuza twida kuyikiriza kundi zaako leka ntemwirire mu muluganda lwategeera abiwulidde Brian obiwulidde n'obitegeera omwana ono malayika wange omulungi ngowe nakutegeeza olubereberye nze ndi musajja mulokole era nga nzikiriza mu byawandiikibwa bitugamba tutya nti bwatyo omusajja kyavanga aleka bazadde be n'agenda n'afuna mwana munne nabo ne bafuuka muntu omu otuba nga tufuuse kintu kimu tewali ate muntu ayinza tuyingamu twawula nze Reverend asabira ebirabo ebyo kubanga ekyamwana muwala kiwedde ate Reverend n'obuwombeefu bungi ikiriza tusabire ebirabo byo bwamala osaba naffe tumuwe keesi agenda akyusa akomewo ku keeke tusibule kale nga tujja okusaba njakoba ebigambo bino Brian ne Sarah. Love is an investment. The more you invest in it, bakikoba batya mu Luganda, what is an investment? Musumba nyamba. Omukwano gusigibwamu bw'otagusigamu gujanga gukendeera buli bw'oyongera gusigamu gweyongera. If you need your love and relationship stand firm, sigira mwirala. Ate twena tuli wano bw'obanga wafuna omukwano walekera okusigamu otandise okutegeera ebizibu ebivaamu. Katonda atusobozese twongere okusiga in love. Let's pray. Lata tukusiimye olwa Brian ne ttiimu ye, ate era twakusiima n'olwa Sarah n'abazaire bonna kubanga buli omu ayikiriza era baleeta okusiima kuno. Bwe batwireizaawo yamula okusiima kuno kwongere okufukirira okutegeeraga. Ndimubuuza twida kuyikiriza kundi zaako. leka ntemwirire mu muluganda lwategeera abiwulidde Brian obiwulidde n'obitegeera omwana ono malayika wange omulungi ngowe nakutegeeza olubereberye nze ndi musajja mulokole era nga nzikiriza mu byawandiikibwa bitugamba tutya nti bwatyo omusajja kyavanga aleka bazadde be n'agenda n'afuna mwana munne nabo ne bafuuka muntu omu. Otuba nga tufuuse kintu kimu tewali ate muntu ayinza tuyingamu twawula. nze Reverend asabira ebirabo ebyo kubanga ekyamwana muwala kiwedde ate Reverend n'obuwombeefu bungi ikiriza tusabire ebirabo byo. Bwamala osaba naffe tumuwe keesi agenda akyusa akomewo ku keeke tusibule. Kale nga tujja okusaba njakoba ebigambo bino Brian ne Sarah. Love is an investment. The more you invest in it, bakikoba batya mu Luganda, what is an investment? Musumba nyamba. Omukwano gusigibwamu bw'otagusigamu gujanga gukendeera buli bw'oyongera gusigamu gweyongera. If you need your love and relationship stand firm, sigira mwirala. Ate twena tuli wano bw'obanga wafuna omukwano walekera okusigamu otandise okutegeera ebizibu ebivaamu. Katonda atusobozese twongere okusiga in love. Let's pray. Lata
tukusiimye olwa Brian ne ttiimu ye, ate era twakusiima n'olwa Saala n'abazaire bonna bonna, kubanga buli omu ayikiriza era baaleeta okusiima kuno. Bwe batwireizaawo yamula okusiima kuno kwongere okufukirira okutegeeragana kyesobola byonna era mbikuwe, kubanga gwolinga kalenda nzere sikulaba teri lunaku lwemmanya. Omasamasa nga zaabo ng'amayinja g'omayanja ensimbi zembala aŋŋa mumenamena muwe haaga ensi etye ewasiwasi ejja omwala omulungi nga basiima abantu bangi nnyo naye ne beerabira okusiima metron abange mukubeeko engalo z'omwana omulenzi ono kubanga yateesezza bulungi nagamba nti ne metroni katumusiime mumukubireko mu ngalo. Metroni twagala okusiima kaweddemu dda obedda manyi wakawadde kati Brian tweddireyo twetuulire tulinde omuko yali mu kumanyagana ebifaananyi byonna omuko ajogaba wenaida afuna omuko ajogaba oba sebo omuko nkukwasa enkoko eno nga nkusaba mpe mwana okuzitaala nabiye abeere mukyala wange. Omuko nkukwasa enkoko eno nga akazimo okwebaza olw'okufuwa muwala muganda wonna abiye Saala okuba mukyala wange. muko mukwasa ekyo muko olw'omukaaga olukanisa wadde era banakubuuza nga ebibyo wafuna nabifuna nekanzu mwenzijidde jangu bestima mafuta teeka mu motokayo olw'omukaaga olujja mujjo tukwasemu emu yakulya nca era yakulyanga olw'omukaaga gwedde olujja endala yakulunda mukwasa otyo muko olina kyoyogera bagenda kazaamu sebo taata ona bagenda kazaamu sebo taata ona byamutesi sebo taata kkiriza kyabazinga asiimye ate ku mukolo guno abeereko sebo kkiriza maama nanyini Smile naye ku mukolo gwali sebo taata oyo bwakyabazinga bwa Busoga sente n'obwakyabazinga tibanaatula aye ng'abaana embaluwa bagirese muzeeyo sebo bwe twalabye nga taata awagira obwakyabazinga naffe ne tugamba taata abazinga era abaana bakoze omulimu mu bwakyabazinga bwa Busoga. Taata enaatuuka taata n'atuya nga Saala Bwira otusalire keke abaana abalenzi ombe ebuuza ebibuuzo ye titi otyo wa tutya bano kiddamu weewaawo sebo taata bajja nga Saala bajja era kkiriza mbeere mutetenkanya nga mu China ku mbwa waleka nnyo mu bbanga badde njagala kubala kuva ku namba 10 naye wakati awo waliwo enamba gyenako kanve ku 5 namba kikale 9 ate nga ntera ogenda gyogera 5 nya 3 2 1 0 oli busawula nga waliwo abaana amayinja bakunga kale eyakoze ku kusalasala era nga bwasalasala omwana omujangu wano maaso naye manyogo eyasazeesaze bambi tuyambe
Brani wetegereze muliseeko otyo kati naawe lisa ku Sara mwanyina omulungi lisa ku Sara muliseeko omwana wattu oyo bulungi bwamugaana okgejja otyo kati Brani wetegereze muliseeko otyo kati naawe lisa ku Sara mwanyina omulungi lisa ku Sara muliseeko omwana wattu oyo bulungi bwamugaana okgejja otyo kati lya etyo kati kutunudde Brani igengaya ya keeki raba nosanga metro nekwata essowaani eri kati Brani dda waggulu omwana omuwala tuula awo wegereza toteeka kuya divorce eya wakati nabirya essaala batuuse wano babadde bakaniriza ssenga obukuba ne Mukama Katonda n'abikula amatu gange lyabadde liba enkuba yabadde erina message nga yange nze Brian message yabadde egamba nti Katonda aba ayagala okuyimusa omuntu otyo amuleetera omuntu Katonda yali ayagala okunyimusa yaleeta gwe malayika bannange iyo kyoba olabadde tupulanize nga 15 ngenda kussaako empeta oluwulidde message eyo neŋŋamba sijja kulinda kansooke musibire wano nga ndaba ebbanga liri wala gyenva nkusaako empita n'okulaga nti nkwagala nnyo Sara era nja kukwagalira ddala engalo za Brian basebo ne banyabo nina ekirabo kino kye ndikwenda okuwa ojja kunwaku olyeku don't be hydrated until the 15th of June 2024 okuva olwaleero mpaka ku lw'omukaaga teri kulya kikomando kyewantoni oti omusibu so that you keep the time and you get to know that there's someone who loves you at home waiting for you. Kasita wamaani yo ajja kumanga obudde ng'ekubwa tebakyalina budde bubeera mu libanda kale kati linako keeke ey'omwogezi kale bw'abadde abimpadde ndabye ku maziga agava mu mmunye ye ne nange nyongera omumusuubiza eno ebadde ntandikwa ku lw'amaziga ag'essanyu gagenda okufuna ng'ali nange mazima so okwebaza kwange okulala kugenda n'abantu benzize nabo mwabo mulimu abafamire mwabo mulimu ebikwano mwabo mulimu ab'ekyaki nsiimye okubanga mumpeesezza ekitiibwa
manyi amaka kano gategedde nti emabega w'omusajja ow'amaanyi nkugwa Brian ate eriyo abasajja ab'amaanyi n'abakyala ab'amaanyi. N'ab'amaka gano nyongera okubeebaza taata, maama, basenga ba Brian. Ye muko gwe mufunye asinga atagenda baswaza. Sigenda baswaza omwana wammwe. Sigenda mulabya nnaku genda mwagala. Genda mukuuma, genda mugabirira. Tweyanzege. Kale over to you. Timirire mu line wano bwe tuti.